Cheya njagala twambo to addressing bagamba rigimu yammwe ensonga z'ettaka n'ebibira zibadde zeebisankuuli. Simanyi ani avunaanyizibwa ku kutunda ebibira n'amataka. Buli woogende yo bakugamba ensonga y'emu Kanaabi ne gundi ye batunze ebibiro bimalawo. Ensonga y'ebibira ekirungi okozeko interview n'abantu bangi. Ensonga y'ebibira eri so challenge. Gwe nga gwe anoonyereza wandibadde obuuza gavumenti eyagala ebibira. Ekyo okyeddamu nti gavumenti singa yali eyagala ebibira bino bibeerewo singa bwe biri. Tufunye okulwanyisibwa kungi ne bannabyabufuzi abanoonya ebyabwe abataagala kwogera mazima wabula baagala politiikinga. Bagamba kiso kya mbuzi kirekera omubaazi ne kitunuulira omussi n'omubaazi kirekerera omussi kitunuulira omubaazi nti buli omu akimanyi bulungi nti NFA nga authority eriwo mu mateeka nga amateeka ago obuyinza obwo bwagiweebwa palamenti ya Uganda yerina enkizo n'olukusa olugaba ebibira. Ekola yokka independently. Era okiwulira NFA National Forest Authority. Akagambo authority kanotinge. Okitegera nti era nga olaba KCC authority nti KCCA tape operating anga local government sizinendanga feet operating era erina etteeka lyayo erikolaje erigitwa buli wowulira ekino authority kiba n'obuyinza obw'enjawulo nti NFA erina obuyinza obukwata ekibira n'ekigaba n'ekiwa omuntu omu n'asalako n'asimbako emiti. Nga mmwe abakulembeze baffe temusobola teekawo yadde resistance. Nga tekikwetagisa bbaluwa yero si 1 tekyetaaga recommendation yero si 2 oba 3 oba 5 oba omuntu yenna oba office ya RDC oba KAO oba forest officer district. There is no any recommendation gy'owetaaga. Ova buvi direct. Ova wano soda n'ogenda ate gwe soda tosobola kifuneera. Lwaki ndi mukuseere ndi munnabuyugwe siga nti oli munnabuyugwe wabula ne naawe kati gwe kitegedde bulungi nange nkitegeera mulimu sobola balina kiwaabo abalina ebisaanyizo abalina high profile ne bamuwa license ne bamuwa yiika 10 n'agenda n'asimba kalitunsi ne pine. So nze nasabadda gavumenti n'engikowoola n'egigamba we tuba twagala ebibira byaffe kuba discussion gye nalinako n'aba-NFA ngambagamba nti ebibira bino wadde biri damaged n'abantu abamu abasaze batemamu embaawo bayokyamu amanda naye ebibira bino we batemamu emiti emikulu n'oleka emiti gino n'ogiwamu obudde giddamu ne gikula oba degenerate ne gikola ki negizimba ekibira okusinga wotema n'ensigo zonna ne bazookya awali enkula awali emiti egy'ensonga egy'enkizo gyonna n'ensigo yonna n'ogyokyawo n'osimbawo payini oba kalitunsi. So ekyo nakisaba ababaka ba palamenti abavugannako kasi bajja ebuyukwe nenjogera nabo mmanyi nze ate eryantama nabagamba kansuubire omuzze wano ebuyukwe muzze tuyamba ebibira byaffe bibeerenga weebiri muddeyo mu palamenti mwogere ne sipiika mukole ennongoosereza NFM giyite ebawe alipoota ku engeri ebibira gye bisaanyiziddwawo ku leeti webanga mukoze assessment nga mulaba ebibira biggwawo mubaggyeko obuyinza bugaba pamiti oba license ekibira kibeerewo nga wadde bakitemamu embaawo n'amanda authority eteeke nnyo focus kukuuma batema emiti neki n'okokyamu amanda bagadinga ekibira kuba balina buli kimu balina amagye balina ne staff bakologa omulimu ogw'okugadinga ekibira era nga we bali nga ekiruubirira ekyaliwo nti bataddewo authority eno ku protectinga
reserves eziri mu ggwanga yonna naye kati kiringa babateekawo kumalawo reserves. Soda kiri a bit tricky. Olya kugamba nti batunze ebibira naye nga n'abantu abalina ebibira eyo bajja ne bakulaga license ne bakulaga n'emisolo gye bawa mu gavumenti nga balaga ggwe no nga ojja n'omugenda deep akulaga permit oba license gye bamuwa n'akulaga n'emisolo gy'asasula buli mwaka. And the government is collecting a lot of revenue mweyo project y'okusimba kalitunsi ne pine. Ekitega so kintu kinene kyovula bankugambye nti gavumenti yennyini gye tulina okuteekako akazito tugibuuze, nze nagibuuza mwagala ebibira oba temubyagala. Singa baali babyagala singa bino byonna byakoma dda naye tubabuulira bye tulowooza ne tubawa ideas naye nga tebanyega. Omwami Soda njagala n'okutegeeza nti ebifo bino obuyinza busiŋŋana. Ekifo kya chairman 1 obuyinza ne 2 ne 3 ne 5 buli omu abeerako ne waakola ki ne waakoma ate waliwo ne office endala ezikola ki ezitusukkako. So tukowodde office ez'enjawulo. Nze naleetako nakyazaako executive director ebiseera ebyo yali Mwami Tom Okello ne munnyonnyola ne tumutwala ku ground. Twasooka meeting ku district ne tumutwala ne ku ground ne tumunnyonnyola era ne musaba n'omusaba nti eriyo awantu awali forest reserve naye nga zaggwawo dda kati tugeze nga Bufumbe ogende nga Busunga nga abantu babaddewo emyaka egiwera n'abiri n'asatu n'ana naye nga bali mu reserve eyo nga tewakyali na sayini ya muti bazimba amayumba naye we baggula empenda ezo nga zigenda paka mayumba g'abantu ne mbasaba nti reserve yandibadde abantu we ba encroaching eddanga mu myaka nga 25 aho balekewo kuba tewakyadda muti n'ogumu tewakyasobola kukolawo abantu bazimbawo dda amayumba baziiseewo naye gwe okyakiraiminga nti ekyali reserve. So nga batwalawo nga ne authority ziraba ne mbasaba aho balekerewo abantu. Ogenda Bufumbe ogenda Busunga ogende Namaziina ku mwalo awo ojja sanga wonna esayini y'ekibira tekyaliwo waliwo mayumba g'abantu naye yongo authority tekyakiraiminga nti wakyali waayo. So eyo ebadde point nkulu nnyo gyetuuseeko. Wabula kati era okusumburizibwa okuliko y'empenda za NFA buli kaseera zikyukakyuka. Leero bajja ne basimba akayinja wano baddamu okuleeta survey omulala ate n'agenda mu bibanja by'abantu. Tufunye complaints nyingi nnyo. Bwana Soda era nga tudda ku kyekibira ebibira bino tebiweddewo mu ligimu eno oba mu kisanja kino bikyase nnyo anti ffe tubyogerako mmwe bennyini ate ife abakulembeze tukuba enduulu kyova owulira nti bikyase okitegera. Twagenda okujengera mu office ng'ekibira ky'e Namaziina kiriko emiti egiweza n'emyaka 5 nga tetuyingira buyingizi. Ogenda side z'Ennamukuma bakiyita Bannamatiba nga nakyo kyaggwawo dda. Ku ligimu eno ekibira ekiweddewo ye kya Kisisita, Koko, Buwagga ebyo babigabye naddala awo COVID awo nga yakaggwa. Naye abantu nga gwe olina okukola research obuuze bano abafuna license bazifuna batya. Bwe kubanga kuliko stamp yero C1 oba ya 2 ya 3 ya 5 awo guba gutuse muvi oba wofunako eyakaawo oba forest officer wa district awo guba gutuse muvi nabo tebalimu bonna teryalimu. Nze saagala zanya politics wa kusiiga nziro sijja nagamba nti ababaka ba parliament nabo authority yegaba naye awo wenyini ku baka ba parliament bajja ne beesitula ne bajja mu district yaffe terina yadde ka feedback akali positive ke twabafunamu. Ne saa zino tukyalinda kuba nababuuza nabagamba nti kansubire okujja kwammwe wano tekuze bibira kweyongera bimalawo era bebavayo bibira ne batandika tebalina kye baakolako yadde ekizitaasa. Tukyalinda ne saa zino tukyalinda.
Tewali kyavaayo. So naye bino ebyokwongera abantu n'okuzanya politics w'abakabampaani ebyo tebigenda kukola. Omanyi obusoda nze kyensinza okumanya mu politics ow'abantu abaludde mu buyinza bazanya nnyo politics wa blackmail. Era babeera nnyo mu kamera ne balowoozesa abantu nti bo bakola bituufu naye nga tebakola bituufu n'eki. Era nze omuvubuka abadde mu bukulembeze njize ebintu bingi nnyo era n'abavubuka abalala abanajja mu bukulembeze balina okubeera ng'ebintu ebimu babiyiga nnyo nti abantu baffe babaddewo nga bakigumaza ng'ente esula ku kyoto. Ajja ye ayagala ekizibu kibeerewo buli kaseera buli kampeeni ajja ayogerere ku ekyo. So tayogera ku kintu kuvaawo kutereera. So whereby ffe generation eno twagala kutereeza nsi yaffe. Generation eno twagala kutereeza nsi yaffe. Si kwogera bwogezi oyogera ku kizibu ne kibeerawo n'ekisanja ekijja kyoyagala ofunirako akalulu kuba toyagala kiveewo. Okitegeera naye twababuuka twabategeera ate ne pulezidenti waffe yabategeera bano nti bo babaddewo nga bayambako system okusigala ng'ekola. So muli focus. Naye abantu bino ebigambo by'onnyonnyodde abantu abasinga ku ground eri ebizibu babitegedde. No, abantu babitegeera. Era temufuna reaction zaabwe embi nga mugenze. Abantu kola research genda eri forest reserves zonna obuuza abantu babimanyi bali informed n'okutusinga. Tebalina negative effect gye muli. Kubanga bano abagira abatuta ebibira bino babanyumiza engeri gye bafunamu ebibira. Kyeya omu kuba abamu kale sigenda kwogera abamu kuba councillors babali mu council bavayo ne balaga nti kituufu kati ate abo bo tusobola bateeka mu category. Twabagamba ba presenting evidence teriiwo. Ate nga waba mu council ekitegeeza kyayogera kiba kituufu. Nkugamba council ogimanyi we are politicians. Politicians we have different affiliations. Olina okubabuuza leero kino kyayogedde ategeeza ki? Kuba ebyo byonna twatuuka ne tugamba council alina obujulizi abuteekeyo. Bannaye ffe wobeera chairman wa district obeera bweru w'amateeka. Tulina system etunuulira buli kimu ekikolebwa. Ate bw'osaidinga n'eyo system. No, system ate singa nsaidinga nayo singa wakindi side eno yandibadde nnoonya. Yandibadde nnoonya neŋŋamba nti gwe oli waffe jangu. Naye system nze Kanabi njogerako ne njibuulira kino. Wabeerawo ensobi zonna era singa tuli makomera singa tuli makooti nga tulina emivuyo gye twenyigiddemu. Kuba ne local government act ekirambika bulungi nti bwe weenyigira mu mivuyo egy'enjawulo bakuzaako ebbali. Naye tubadde clean. Va ku ono blackmail gwe bateekawo aganye n'okkwata. Leero boogedde kino enkya ne boogera kino enkya ne boogera kino. Muganda wange tusazizaamu amataka aga public land. Twajja mu district eno ng'erina ebyapa ebikoleddwa bingi eby'ekifere ebitagoberera mateeka. Ogenda ekyapa ky'ekikwayi twasanga ekyapa kikole, ne tugenda ekikwanya, ne tugenda Bugoba, ne tugenda Koko Busiri nga ebyo byonna byapa byakolebwa. Okitegeera? Ne tulwatandika olutalo olw'ettaka. Olutalo olw'ettaka si lwangu kuba n'abaakola ebyapa ebyo baba baateekamu bainvestinga kinene. Gwe Kanabi oveeri oyogera bwogezi kigambo nti land board ekyapa ekyo bakikole ki? Bakisazeemu. Naye kirina effect. Kirina effect nnene era nzowooza n'abatulwana abamu bandibanga abamu abainvestinga mu byapa ebiri irigo. Wogenda gundi wogenda Mpogo Bukonero eriyo ebyapa ebyakolebwa mu mwaka gwa 2017. Eriyo ekyakolebwa Entikula mu mwaka gwa 2016 nakyo eryo tuli kulwana kisazaamu. Okitegeera? Ebyapa ebisinga twabisanga babikola dda. Naye olutalo kyenkugamba nti eri abakulembeze
abataagala bizibu bino biveewo. Ng'ekizibu kino kigenda muyambako okunoonya akalulu. Olina gwosobola okumpaayo? Muba manyi nnyo. Sirina gwe mmanyi. So ndi mugenyi mu buyugu. Ffe tulwanye era ne baza kanso yange. Tulwanye ne tukola discussions ku byapa bino. Ne tukavayo ne recommendations ezisazaamu ebyapa bino. Njagala okuwa assurance nti tulina ebyapa bye tusazizaamu. Otuuka kati waliwo n'ekyapa ekyakolebwa eky'ejjimbo. Ekyapa ekyo bakikola Land Board. We nayingira mu office nasanga waliwo Land Board ya Mwami Kigongo gye yalonda eri mu mateeka. Land Board eservinga for 5 years. Ne woyingira mu office ng'eri wakati tolina kugijjawo. Olina gijjawo. Olina gijjawo nga erina ensobi zeekoze. Oba nga erina emivuyo gye yenyigiddemu. Naye mu mateeka erina okumalayo ekisanja kyayo. So twayingira mu office nga Land Board eyo ekyatwala. Omukulu aleseewo ensigo ye. Ekyatwala tunoza avaako 2023. Naye yakola ekyapa ky'ejjimbe kye twandiyise ttaamu egenda. Kuba process y'okola ebyapa, ekyapa ng'onookikola otandikira wansi mu area land committee. Area land committee ze zirondebwa ba chairman LC3. Kati we bamala okukola minute etandika process yo notambula. Kuba area land committee eziba tezikoze minute eyo. Ekyapa tekitandika. So area land committee zaako ezo zonna ze twasangawo ne zikola minute ya district wano nayo neekola ne bagenda ku Emuza ne bakola ki? Ne bakola ekyapa. Awo process basobola okukola ekyapa nga totegedde nti kikolebwa kuba tebeetaagako stamp ya chairman. Tebalina we bakwagalira wonna. Tebeetaaga ya council. Balina we bajja. Batambula butambuzi. Ebisinga omanya bumanya nti waliwo kino ekyakoleddwa. Era tosobola kikomya. Okitegeera osobola kikomya. Okitegeera. Ate eddanga ba chairman LC1 tebasayininga na sayininga. Bafuna ba neighbor ab'ekifere ne basayininga nti nze mulirwana wano ekyapa nga kikola ki? Kitambula. So ebyo byonna tugenze tubitereeza. Teri kyapa kati kye twagala fuluma nga LC1 chairman akimanyiko. Tasayininze kuba chairman ow'okukyalo kanaabi wenzija nga nsabako ettaka. Nga tamanyi nti nze nanyini kibanja. Nanteerako stamp chairman gwe tusooka okukwata. Alina okwegendereza. Kati alina okwegendereza. Stamp kizaasayiningako. Naye luli tekyaliwo. Era kati n'enkola gye nagamba Emuzo nti chairman wadde asayininze n'ekyapa nga kiri kumpi fuluma mu mukubire ajje addemu akakase. Okwewala gye emivuyo. Twasazaamu ekyapa kya Jimbo. Kiri mu process esazibwamu. Kuba process enkulu ya Land Board ya district kulikolinga minute. Negamba nagaba minute eno naye nkizudde nti nagigabira mu nsobi. Negiweerezaayo ku ministry neddamu okwasesinga ekyapa ekyo. Paka we batambuza emitendera bwe girina okubeera era manyi bajja kusazaamu. Naye wano ogwaffe omuguwa twagweyambula kuba Land Board yakiyisa teyali yaffe nga council yagiyisa. Twasangawo council Land Board nga statutory body nga already eri in existence. So we tulonda eyaffe tugigamba bino kuba tuli eri accountable kuffe. Tugigamba sazaamu kino kyali kya Mancholo ne basazaamu ekya Kokobusiri, basazizaamu Enyenga, basazizaamu Bugoba. So mu process eyo gye tuli okutambulamu. Kikwayi tutaddewo akazito okulaba nga ettaka eryo abantu bayo bafuna justice. Kuba eryo twasanga balikola oli katimu akalikola ne kaligaba liizi. We kaligabira liizi omuyindi kati nga okusazaamu ekyapa kiri a bit complicated. We referred matter ku ministry era ne Minister Mayanja najja nakola ki? Nakiyingiramu. So yeye embeera ebaddewo naye tojja kusanga Mwami Soda nti kanaabi alina wano ettaka. Never. Era mu politics ono ayinda singa
bakunamya ng'enjogera yale singa bakwanika bakunamya otegera osula n'omubbi emitwe tetuwebaka kati abantu bengudiringa nabo manyi how to handle manyi okunyiga amapeesa. Lwaki obagatta mu doketi yemu nga tumaliriza lwaki obagatta wamu nga ate wapata endano nowapata endala bani abantu abo muvuganya bwoba okola laalizizo kantu tugenda kakola nga tuwunzika obagatta wamu bayita balongo. Lwaki obayita balongo? No, politics wabwe yuko South constituency abadde bit strange nti wabaddewo endowooza nti constituency eno abantu babiri bagisobola era ekyo kibadde lubadde lutalo lw'amaanyi okunnyonnyola abantu nti luno olutalo lwe tulimu nga constituency teruli developmental kube eriyo battle oba tugeze competition eri developmental nga wabeerawo okuvuganya okwo mugiramu enkulaakulana mufunamu naye okola assessment nti okuvuganya kw'abano ababiri constituency nga yo tefunamu kubanga buli bavuganya ababiri omuntu oyinza n'okulwawo okulowooza ku manifesto y'omu okitegeera olw'okuba nti gwe yo sidelining n'omuntu omu olwana bulwanyi oli butakuwangula tofaayo biki byogenda kukolera bantu okitegedde ogwo omulonzi tofaayo oli manifesto ngadde ngenda kumulonda yagamba ngenda kukola ki okitegedde wabula mubeera mu lutalo nti tebatuwangula ekyo ekisanya ne kiggwako ekijja n'ekirala ne kijja nti luli mwatuwangula kati ku luno yeffe bakola ki mugumaliriza nga constituency woginyigako yo nga yo tefunamu naye wabeerawo competition eri erese nti omuntu we mubeerawo abantu abavuganya abangi yimirira yogera eri abalonzi obabuulire bye bagenda okukola n'omulala ayimirire eri abalonzi fe ababaddeko mu ofiisi basooka omusango omukadde ne baguzza okitegeera ne balyoka bayambisa omukadde okusala omupya kuba bagamba omukadde egusala omupya so gwe abaddeyo basooka ne bakuteeka ku minzaani then ajja obuzzi naawe n'oyogera byolowooza nti byolina okukola mu constituency eno so nze ndowooza constituency eno yeetaaga omukulembeze ow'ekyasa kyayo kyova olaba ngamba tuli ba generational leader nti ebizibu by'ekyasa kino ffe tubitegeera muli mu mulembe gwammwe yesebo nti kyova olaba tukola ebintu ebimu bye batasuubira kuba abo baali balowooza nti omukulembeze olina kubeera ng'okola ebyo ebyawandiikibwa mu ssemateeka era babyenyumirizaamu nnyo ne balambika nti omukulembeze bw'ati wa local government bikola local government act olina kukola ebiri awo mu doketiyo tolina kubuuka nsalosalo n'omubaka parliament olina okukola ebyo ebiri mu layini y'obubaka bwa parliament naye ate generation eno erina ebizibu byayo bingi erina ebyetaago bingi whereby nti olina okusuuluba ofulume mu ebyo by'olowooza nti by'osabidde obuvunaanyizibwa okwate ku bizibu bya generation ekitegeera kyova olaba ku bero C5 nti nze nkoze obuvunaanyizibwa bwange obwa chairman bwa district ate ne nsoolooba nkwate ku bizibu bya generation ekitegeera naye nandibadde ndi proud ngamba ntebimya amakubo kuba we tutambula wonna people are giving us credit nti amakubo bukyanga lubanga lwa Mindi there is a lot of improvement wogenda mu bya sekita y'ebyobulamu there is a lot of improvement wadde tukyalinamu ebisoomooza wogenda mu byenjigiriza bwe tutyo so naye ate olina okusukkaawo n'ofulumamu n'oleeta concept nga eya lobbying
obadde mu bukulembeze bakuwadde obuyinza bw'abantu olina mandate y'abantu osobola oyingira ofiisi ez'enjawulo kiki ky'olobbingayo biki by'osakidde abantu so ezo ensonga nkulu nnyo n'ekirala kyenjagala nnyo okubuulira abantu b'e Buyigwe nti obukulembeze it is not a career. Bufunze si mulimu. Yes, it is a service. Buweereza. Bw'ojja n'okola n'ovaawo n'abalala ne bakola. Naye buli w'onolowooza nti obukulembeze it is a career, olina kubeera awo paka ekyo ekisinza oleeta obuzibu. Kuba ffe abali mu opposition tugamba nti gavumenti eno era bateekawo n'ekirowoozo nti wandibaddewo term limit. Bisanja 2 otti ofulume. Era abamu wano baali bakisimbirako n'amannyo nti bisanja 2 tema. Naye ate bw'obagambako ku byabwe bagamba ate nkyaliwo mwami nga batandika okugamba ye mwami Museveni agenze. Kitegeeza analogy yaabwe oba ebigambo bye boogera tebabikakasa tebabituukiriza. Okitegeera eriyo abagamba chairman wandisigaddewo wano ku district ekisanja ate n'olyoka ovaawo. Kitegeeza balinga abagamba nti abalina endowooza eyo balinga abazimba kanaabyomu okubeera nga ye mukulembeze yekka mu district ate eriyo abalala be bazaala be baweeredde abali inspired n'abakulembeze ababa baagala nabo okutambulira mu layini y'emu oba okutambulira mu ligasi y'emu. So ekyo nakyo njagadde okitegeeza abantu nti politics it is not a career. Tokyesibaako kwata muweereza savinga genda vaawo tubasiibula ennyumba oba wali opangisizaako ennyumba osobola opangisa ennyumba n'ogibeeramu emyaka 5 akati nkyapangisa tugamba wali ennyumba eyo n'ogibeeramu emyaka 5 comfortably naye olunaku lw'olisenguka omupangisa omupya n'ayingira ajja kulaba gwe abaddemu ng'atabadde atategeera kuba ajja sooka gambe basooke bansigiremu ku langi banzigiremu nababbubi oyo naye nga gwe abaddemu obadde wa buvunaanyizibwa naye ng'ebyo tobiraba nti yeetaaga wabimanyiira bya bulijjo. Kitegeeza omukulembeze osobola abeera mu kifo n'omanyiira n'okona n'obulema n'okona n'okkonera awo asiibula tubiwane. So abantu bange ab'e Buyikwe njagala okubategeeza tukyamalako ekisanja tukyasavinga era ebyalo bino 478 constituencies endala I'm still coordinating era bammeeya tuwuliziganya ne ba chairman LC1 tuwuliziganya okulaba nga wewabeerawo obuzibu I coordinate nyinza obanga sirabise personally naye mba ntambudde ne structure gyenkomandinga nesobola okulaba nga ekwata ku ebyo ebizibu by'abantu. Mbeebaza abantu b'e Buyikwe okumpa omukisa obakulembera ate era nembeebaza okulaba nga tusobodde okukolera wamu district eno okugiweereza nesobola emirimu twanguyira tufunye ebitusoomooza bino chairman okumalako ekisanja nga tolina mmotoka ya gavumenti ate abamu ne bagamba nti gavumenti emwagadde nnyo naye omuntu gavumenti eba ekwagala ate mala kubonyaabonya okulaga nti ekwagala. So ebyo byonna tubikoleddemu naye ekikulu tubadde tubeerana okubeera focused. Mmaliriza ebigambo byange nga mbasaba akalulu k'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu ke baatuma protest vote akalulu okwemulugunya kw'ebyo ebitusoomooza. Eggwanga lyaffe lirimu ebitusoomooza bingi. Twetaaga okukyusa ku mukulembeze twetaaga omukulembeze amanyi ebizibu by'ekyasa kyaffe yekintu ekikulu ennyo. Omukulembeze amanyi ebizibu by'ekyasa kyaffe n'ekirala twagala okulaba ku ggwanga lyaffe Uganda likyuke nga tewali kuyiwa musaayi. Ekyo tubadde tetukifunangako pulezidenti omulala n'avaawo omulala n'ajja. Ekyo kye twagala ffenna okulabako ffe abavubuka abato kye tuyaayaanira okulaba nga tukyusa gavumenti eno nga tewali kuyiwa musaayi nga olaba ekiri e Kenya nga olaba ekiri e Tanzania eri baganda baffe naye wano history waffe akyali bubi nnyo era neebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga yeewaayo okulembera olutabaalo luno olutali lwangu
eri abantu abamu bengamba nti okubeera mu opposition n'omalamu olunaku lumu omuntu oyo mumwebaze kuba si kyangu kubeera mu opposition. Abantu abamu babeera mu opposition ssaawa emu ne bamutiisatiisa n'addayo gy'abadde. Omwana ngamba eno bw'oli against bakwokya neno ababo nabo bakwokya. Eno bakuba neno bakuba. That is life. Politics nti buli w'obeera olina okusanga ebizibu. Wabula olina okubeera ne hard skin. Era nje ngamba abavubuka mmwe okubeera politician yenna omulungi olina okubeera n'eddiba eggumu. Ebivumo byonna bigenda kujja bisibire okwo. Okusomooza kwonna olina okugumira. Awo ojja okubeera omukulembeze omulungi. Tolina kubeera n'akatengo. Buli w'onoobeera n'akatengo ebyobukulembeze byesonyiwe. Olina okubeera ne law. Obeera n'ekigambo. Olina okubeera ne law. Ate politics wa leero olina okubeera n'ekigambo ng'olina mukozi. Anyway, basebo ne banyaba batoosa obuliro ebintu bya kyeya tebiggwa malojjo nga kkubo ligenda mu ffumbiro. Mugenda tuganya olwaleero tukome wano oba oli awo tunaddako ne tusinkana ne twongerayo emboozi. Ngenda kusaba subscribing ate sharinga. For now, Mukama Katonda abatukuumire. Bye bye.